Ab'ekitongole kya poliisi bazzenga bakubiriza abantu obutatwalira amateeka mu ngalo n'okwefuula abalamuzi abatulizaawo ekkooti ku byalo ne baweerawo ebibonerezo olw'ensonga nti bangi bazzenga balangibwa obwemage okukkakkana nga battiddwa mu kavuyo. Okusinziira ku alipoota ya poliisi ey'omwaka 2025-2026 abantu 95 be battibwa mu mbeera ey'okutwalira amateeka mu ngalo. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Lusooke Kituuma bw'abadde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire yayogedde bino ng'ategeeza nti guno omuwendo gw'abantu mungi ng'ab'ebyokwerinda tebayinza kutuula kuzinga mikono ng'abantu bafiira mu mbeera efaanana bw'eti olw'abeefuula abakwasisa amateeka mu bukyamu. Tetujja kukkiriza abantu okubeerawo nga mukakkana ku muntu kubanga mumuteebereza okwenyigira mu buzi bw'emisango then mwe ne mwefuula kooti. Lusooka awadde ekyokulabirako eky'omuzannyo wa rugby Sydney Gongodyo ow'emyaka 27 eyatemuddwa abantu mu bitundu by'e Bukoto ku nkomerero ya wiiki ewedde nga bamuteebereza okubeera omumenyi w'amateeka. Ab'emyoyo emibi bamukakkanako nga 5 June 2026 nti baali bamuteebereza mu bubbi. Ne bamukakkanako ne bamukuba ne bamutta. Era famire ye badde mu bulumi bw'amaanyi. Akasizza nga poliisi bemaze okukwata abantu 3 abateeberezebwa okwenyigira mu ttemu lino era nga bagenda kutwalibwa mu mbuga z'amateeka nga balamule. Nkuzibwa neeyisa mbi. Eneeyisa mbi, I think the best solution is olina kukwatibwa osibibwe. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.